Kale kuba sport trend kwetuli fedza gemanya gange n'abatula ku Montevi bagita program rucha extra Made Paka Friday tuba tugwe malogeza kulabika ntwe tunulye zimu ku nsonga ezigenda maaso ku mulundi guno omukulu gwenda wano side Pastor Muto wakabi Gorugano geza kulabika ntwe waya muko naye emboze yinzo butaba mpamvu nnyo ekisaba kye kigenda maaso anya gange mpiti wa Pastor Muto mbera manyangwa nenga amanya ganga matufu nze mukisa Alex Matovu owengabi nenga bamu basinga bamanyinga Pastor Muto mwamanyira ku Bobiwine abasinga ya mwana Muto yasabira Bobiwine bingi bye mumanyiko kyekyo Pastor Muto bingi tugenogeza kola ikantu waya muko nayo kumumanya muko ne muko ebigeza kola bikanti bitambula mu gwanga basically tugenogeza kola ikantu simbako esira tuna amaji oboli awo onabo inacho pikinzemo kimwe bibiri obanga nabo nyumidwa tutandikira wenyini Pastor Muto lwachi bakuita Pastor Muto kadi nange erinnya lye simanyi yali ntoma nasabira Bobiwine ogwasooka oyo musumba Muto twagala Pastor Muto twagala omusumba nga ate Muto twagala Pastor Muto abalala mutwale twagala Pastor Muto ndozo uli erinnya ne livaawo Pastor Muto Oketukiriza nti Bobiwine ali successful go mu ku ntandikwa awo ngatandika okuyingira obufuzi salazo tugamenti zagata ko kintu ku buwanguzi bwe yes mukataka ekintu ku buwanguzi obuli oli mu mativu wasasulwa ekimala gwengagwe mu lugendo lwe ekyo nti Katonda yasasula asinga kati wabanga Katonda yasasula asinga kanindiri omusala gwange eri Katonda kati abantu bensi tebalina kibayinza kunsasula kingasa okusinga Katonda yes Okay, Bobiwine biri bina byagwa ebyokumusabya nokola kimwaddamu okuddamu kwatagana walozeemu okwogerako naye minundi ngemeka so akujibala Bobiwine ekyo kintu ndi mukwano gwe nnyo kwatagana nnyo naye gwe kibomanya yes kale omwaka ompya kulikayo mu Christmas nange naiseyo basala bye kifu kyankoko Afedatu abadde bwetutyo bodaboda abadde bayingira omwaka omupya waliwo abaguyingira Pastor Bugembe Pastor Bujingo naye yali ayina waliwo abali mu nkwati wali eniskin gw'omwaka waguyingirira wa enkwati tuine gye twali eyo wana mukwaye eyo mufango ni eyo twali eyo mu nkwati festival ewankulu kukweyo kati ngenkwati baba yabwerere twali kivulu ekyenkwacho ekyatuyingiza omwaka yali open yo kugaya enkwacho nemugaya netugaya lumwaka twaguyingira amatama gegaya isanyu lyali awo kati wasanyuka otya sanyuka otya ngeno ogaya enkwacho afomwaka gwaffe twaguyingira gwo gwali gutya omwaka wange era naguyingirira ku kanisa ewange muziki era mu Kristo nga wabimanya ababo nange nakunganya abange abakukkiririzaamu yes omwaka bwe mutu mwaguyingira mmwe nawe mwali mbikujjukubya mmwe kituufu okay Pastor Muto kati nnyo njala tuddeyoke mabega ku bulamu bwe obukadde because omuntu bwakulaba kati n'okuyitibwa okufuuka pastor ebeera calling and it's another calling yes wezuula otya nti oli pastor I mean wayingira ddi obulokozi tutandikirawo kyoke tujje ku bisigadde kati nze nganze twali bakatuliki ekituufu kinti tetumanyi na Kristo twali bakatuliki nga byobulokole ekituufu kinti tetubimanyi nako naye nali nga ndi awo dozi nilizijira neŋŋamba timusumba yampita musumba genda osabire abantu buli mulokole oba si mulokole wegenda obasabire kati ninyo lindako ogambye waliwa nali neebase kiro misana kiro nempulira eddoboozi kati nganze nali neebaka naye nga sibulizaako nnyo kati nga nebase mwawo nga nakagwawo nga olwetutyo tetunantwala nnyo kusawa nga mmekolo sijjukira okay tugende maaso nkigenda osabira abantu alokole n'abatali bakole kati kuvuula obulamu bwange saddamu butegeera paka kati sinaddamu tegeera bulamu bwange natandikirawo nengenda nga nsabira abantu mama nankuba emiggo n'ayomba n'agamba nti mwana biki ebyo byokola mwana wange nkutuma ekibiriiti atodda ssaawa 4 nakutumye ssaawa 4 kati zino ssaawa 10 z'okomawo obwedde okola ki naye nga nze Katonda wange yali amaze okubako n'ekintu kyalondawo ekyokukola kyanjagaza
Inda ko wali muto mama bwa kutuma naga agenda ogula kino. Odda ku okubolera njiri. Nga nzira ngenda nsabira abantu nkusanga sebo. Oli otya nsaba kusabirako. Onvuma n'onvuma. Nsabira n'osiima ng'ompayo 5. Ebiseera bye walina omukwano gwe n'omulokole yali akuli okumpi. Nedda. Sayina gundi omuntu yenaenda nti aludde mu byobulokole kubanga mpaka nakati abasumba abasinga bakyambola bagamba nti nedda oyo mwana muto Katonda tasaba mukozesa. Kati abasumba abambola ne bagamba nti oyo mwana muto Katonda tasaba mukozesa. Ntunulira engalabi eziwedde emirimu. Kicho okola ki? Kaakati nengenda mu maaso kadde mukali okola ki? Olakiragala nziremu byemaliriza kati wato kawulidde kaleke. Kati ninyo ati natuke oli myaka emeka? Nina myaka 12. Kati myaka 12 maze banga kingo oli pastor. Myaka natandika ninena. Myaka 8. Maze myaka enango oli pastor. Na 8. Maze myaka 8 ngo oli pastor. Yes sir. Ebiseera ebyo bongo bali bisobotegera nti kati enjiri yeno. Ekyo kinti nange samanya kintu kyali kinkozesa. Era oyo yali mwoyo mutukuvu ye yankozesanga nga ndagirira nti katikola kino kati temali nene kubo katikola ki kitegeera mwoyo mutukuvu ye yali nga nkozesa. Kati olubomala okukkiriza kati ogenda otya mu kyaja ani yakwatuza obulokozi? Sijukira naye nayatulira bulokozi. Kati okufuuka pastor kuva wawulira eddoboozi n'ofuukirawo pastor. Samanya kyandiko okuba nali mu katuliki ate twali naye muto myaka 4 nga ate tuli bakatuliki kati asinza kunnyonnyola nti kinene kye kyandiko ne ndyoka nfuuka pastor. Yes sir. Bagita Buzzsport Trend kwe tuli tulina pastor Muto tugeza kulabika ntunyumya muko naye olugendo lwe neewuunyiza ku myaka 4 awulira eddoboozi limuyita mugamba nti age otandika okusabira abantu abalokole n'abatali balokole kyewuunyisa ebyamagero byalika bikyaliyo. Pastor, yes sir. Ebbanga ery'emyaka 8 ly'omaze mu bulokole ng'oli pastor Muto. Yes sir. Kusoomozebwa ki kw'osinza okusanga mu kugamba nti kati wano kino? Ekyokubeera omusumba omuto abasumba okumbola ekyo nakigambye dda paka kati bakyagira abamu tebakkiriza agamba nti omwana omuto Katonda tasaba mukozesa nga babuula naye nga manyi nti Katonda yena yannonda mu ebyo byennyini muganda wange mwe yafiira nayina muganda wange mwe yafiira mu by'okubuulira enjiri twali tutambula naye nga namulaba nga afa namulaba emmotoka emutomeramu eyo ebyokubuulira enjiri. Muganda we naye yali abuulira njiri? Twatandika 2. Kati Katonda yabayita 2 bayakuyita weka? Simanyi. Nyoza edoza yatuyita oli yeringa asoma Bayibuli. Okay, kati nyo tuddeeko emabega gw'omala owulira eddoboozi nga likuyisa ate muganda wange yingiramu ati? Muganda wange nazuuka ne mugamba nti nsomera kino ekyandike nakinsomera naye banga binyuma gundi tugende kikyandikwa kyonsomedde tugende tukisomere wali eri mu sente nga gwe tobimanyi nabimanyi? Nga sibimanyi nze mugamba nentuka katuki nenyimirira nga abantu balinze okuwulira kyenjogera naye nga nze paka nakati sikyasobola kubeerawo nentulaawo mbune nasoma Bayibuli mwaka kyenaleetera abantu wiiki nkisomerawo nenkifuna nenkibuulira abantu ate kiri successful akyamwoyo mutukuvu namugamba nga katisoma waneeno nasoma katisoma mukyandikibwa gundi katisoma mukyandikibwa gundi kitegeere ekyo. Ye yali mulokole oba naye yali tali mulokole? Naye yali mulokole ng'amaze okulokoka olwo ye amaze olokoka? Nentandika ng'omugamba kyabansomera era nansomeranga ebintu. Badde okyangamba okusomozebwa kw'osanze kati muganda we yaafa atya tukomewaawo? Muganda wange we yafa it was an accident. Nga mugezera kubuulira nje? Yafuna accident emmotoka n'emutomera yasala ekkubo yali agenze eggula soya ate ngattemu n'esigala emabega ate n'akoma agira engato nga bifo tannafa nali namulabye edda mu dakiika 5 nti agenda kufa ne kati nga nze atanakula mu bya mwoyo nga sibimanyi namulaba musiro mmojo. Bubonero ki obukulaga nti wamulabye agenda kufa? Namulaba musiro mmojo atya nga kituukawo emmotoka emutomera bifo nga tannaba kusala kkubo wamulaba nti agenda kufa. Ne kati nga omanyi omuntu wabeera nga awunzi kati nali nga awunze nga ndaba kimaze okutuukawo ate ne wayita eddakiika nga 5 nga ndaba ate nkomye omulamu bwabujja ate ne mulaba nga ate era asala
ninga so amugamba nti koma otusala stig that wafuna mukisa gumutaasa ne wankubadde wali okirabe because watu naba kuchikkiriza nali sinawo kuchikkiriza alaba oba kiringa filimu ne oluvanyuma ne mulaba nga taasaze abantu lwaki batwalira obudde okkiriza obulamu obw'omwoyo bacriticizing abapastor okuba baferebo vanoyogera okulabisibwa kadwa kinga kyogedde ngekyo abantu bakibe balabanga ekiri ewala n'entegeera yabwe kitasoboka Bible egamba bategeera eby'omwoyo baba ba mwoyo kati ow'omubiri tasategeera bya mwoyo kati gwoba olowooza mu bya mubiri kati gwakiriza nti Kristo taliyo gwakiriza nti Bible ekitabo ky'abazungu gutukkiriza bya mubiri bino eby'omwoyo toyinza bitegeera bidde ebbali bikuba bikususa entegeera aba batabikiriza bibasusa entegeera abatabikiriza bineno byenjogera omanya bibasusa entegeera kati awo tubaleke bagambe mbu ndi mufere baleke bakirize nti ndi mufere kasabbo be batuufu abatakolanga kibi kyonna mu nsi okay tuline Pastor Muto emboze enkuteko tugeza kulaka nti waya mukono bado kyanga mukusomozebwa koyiseemu kulabika nti ne muganda yakufaako ekyo kulabika abamu abakuyita omufere paka nakati balemedde okukiriza pastor abamu ate okusomozebwa okulala twayina ebbanja lya bukadde busatu kakati ebbanja eryo lyajja nga byakusaaga awo twafiirwa ebintu ne bitangira sente z'abasajja ne zigenda manerende ne zituuka mu bukadde butaano nebbanja ne litusumbuwa nnyo naye mukama n'avaayo n'atutaasa okusomezebwa okwo nako kwali kw'amaanyi yesebo tulabya pastor nga bakwata ku bantu ne bawona abalima ne batambula abazibe b'amaaso bagguka amaaso mu kyakyo byamagero ki byokoze kati Bible egamba mbulizi 3 kiriko ekiseera kyakyo kyali muto nja kubikola ne Yesu wamulira kyamagero kiki yakola nga akyali muto okiwulirako Yesu yagenda ku church n'asomesa abakulu yatulanga mu church abasomesa abe n'atandika okubasomesa ebintu ne babyewuunya kati sibasomesa ne daddy wange musomesa ali ayina enviza ekirevu kyambi naye musomesa kati yawo kyekyo kikyo yagala nkole kisinga kaawo wadde bakano mugaali ka daddy kino mu baana banno bemubeeramu bwe mwenkanye emyaka biko kyali mwana muto tukusuubira okulabika nti ogenda beeranga kusamba mpira ne banno kuzanya emizanyo gy'ekito ni musambi wa mpira of course ni namba mwenda ofunayo time eyo y'abaana banna abataabu ne munyumyamu ne musaaga ne mwekuba olwayi ne munyumirwamu ebyo ng'eby'abaana ebyo kuzanya kola biki ozi baganda bange waka nze sinyumya na muntu anga samanyira kunyumya na muntu era ne baganda bange waka ne tunyumya twekuba olwayi nenga muzanyo gokagoka ekintu kyonna kyokka ekingata n'abantu ng'ogyeko kyaki kusamba mupiira ogutaba mupiira obeera waka wadde oyagala nzanyo gogolo of course kyali mwana muto waliyo banna ab'emyaka gyo gwabazanya gogolo naye nze byasukadda ku bulamu bw'ewaka naawe okola emirimu ng'abaana abalala ntwalayo embuzi ne bagamba nti kati genda okima amazzi biki gendo yoze ebintu era nembikola kubanga ndi mwana mbeera mu kanisa mbeera musumba mbeera ebweru mbeera mwana ekitegeeza ebisigala tunaabiraba ng'ozze mu kyaki ne kati saazino oba oli mwana okay kati oliawo weebuuza kati njogera naawe njogera ne Pastor Muto nedda nga wenkugambye nti wembeera ebweru ndi mwana kati wembeera mu kanisa mbeera musumba kati tewunyanga nkugambye mbuleeta omupiira nsambe leta olubawo nkula eggogolo lwaki tebalowooza kufuna church gy'otandikirako n'ogamba nti oba nga Pastor Bugembe waali Pastor Tom waali n'ogamba kangende mu church nsooke njiga obuweereza system ekintu bwe kitambula good enough kati funye calling kitegede nti dika amafuta eddoboozi limpisa omusumba nti kangende ate nfuna okutendekebwa nga bapasita abalala bakikola saafuna kanisa nkugamba ebintu byange byekola byokka mwoyo mutukuvu saamanya byagenda mu maaso mu bulamu bwange saamanya kiyambako saamanya ge mazima nandibadde ngenda mu kanisa y'omusumba yenayina naye ate nze ataamanya nandibadde obwongo obujjawo obwo mama yamala n'akukkiriza because yafunamuko okusika omuguwa wali akutuma ogenda mu kubuulira njiri
era of course yamala nakiza n'agamba nti Katonda ono akakyali n'ava mu sapuli kati family yo naalokoka family yo nayalokoka abakkiriza Katonda. Okay, basi po trend kwe tulina mpasita Muto gwe tugezaako kulabika ntuwayawayamuko emboozi ensufu ejjudde ebyamagero n'ebyewuunyisa. You can imagine ku myaka gy'alina ku myaka ena n'osobola owulira eddoboozi lya Katonda erikuyita amaze emyaka 8 mu busumba nga muweereza paka nakati. Abasinga obungi mwamumanya nyawo mu biseera awo yakyakira ennyawo yagala n'asabira Bobiwine awo ng'ali mu campaign bagamba omwana ate oyo yavuddewa. Naye olugendo lw'obuweereza bwe terubadde wano lwakumpi wano luzze a long way back apaka kati omulabiranga pasita Muto. Byemukwe betugenda ogezaako labika tutume kino kibenga kyakuyiga eri omuzadde eri omwana omuto bwoba nekyowulira calling okuyitibwako mutima gukuba kukonga gwe ogeza kulabika nti okulwanako n'okutuukiriza. Okay, Musumba. Yes sir. Abantu kati bakutegedde n'olugendo lwo. Yes sir. Ekkanisa wagikola wa bwamala okufuna okwolesebwa? Ekkanisa nagikola Manyangwa nga ku mafuta ga Ebo Manyangwa gayaza. Ekkanisa gyeri bagiyita batya? God Disable Church. Gasoge tuka ku mafuta ga Ebo guza God Disable Church weri. Yes sir. So kati tuddeko mirimu gikwataganyizibwa mu church oyina akakiiko nti bano bakadde ba kkanisa bano ono mukulembeze w'abavubuka. Yes sir. Agala bera mukulembeze w'abavubuka. Mu church bali akulembera abavubuka kati wali senior pastor assistant pastor gwe senior pastor mu church. Yes sir. Osoma? Yes sir bonsoma. Kati mu kaseera nga toli ku church ogenze ku ssomero. Church ebaawo etya? Church ebeerawo abasumba we bali ababuulira. Botendese oba abajjanga basumba? Abajjanga basumba. Nabo batonga gwe? Bakulu. Singa batonga nze singa temubamanyi. Bakulu. Oli Baba tuli ku ssomero. Bo abasigaye bakwasaganya emirimu eno. Omulungu wa Kristo gusigaye kugenda maaso sebo. Bodda baga pastor Muto aze kati ne mu church bakuyita pastor Muto nga betukuyita eno ba. Pastor Muto era ne mu church. Ne mu church lawe bakuyita. Ndi pastor Muto nsabirako. Bamu Yesu Muto. Eze siri Yesu Muto. Kati counseling n'ebiralo bikola otya? Bina mzee naye abikwasaganya. Kuba kati mu church ebiramu abakyala abafumba balina ebizibu byabwe bafunyemu okusobagana n'abaami baabwe obakwasaganya otya gwe atafumbirwangako atawasangako. Mama wange mwali mu kanisa ne daddy wange mwali kati obadde oyagala nkolewo kyawo. Okay, program ku program ya church nteekateekanga bweri kati abaana abasinga obungi tukiza ne kati ba church tugamba pastor Bugembe alinanyo abavubuka kubanga muki muvubuka. Pastor Tom Sembera alinanyo abakyala n'abantu abakulukulu mikombe kati church tugambe nti olwokuba nti oli pastor Muto. Tom Sembera ali awo mutundu awo. Pastor Tom Mugero abayo temugero yalabikabe. Katugambe nti yeri mu baana bato ate nga bali mu holiday kati nteekateeka kijo bategekedde abaana abo okuba kumakuma services zitambula zitya mukadde nga yagadde okugabira abaana abato ebitabo nenga n'abakulu mwebali. Abaana abato nandiyagadde okubagabira ebitabo ne peni ne pencils. Kati gwe nawe nasobola okusupportinga bamujjango supporting ne 19 tulinayo overnight president worship night okusinza n'okutendeza mujje tugende maaso n'okusinza. Yes sir. Tugende maaso n'okusinza n'okutendereza agone yona yandiyagadde okusupportinga president worship night eyo osobola okuyita ku 0700 52 11 82. Nzo okuba nga tosobola kutuukayo naye ng'osobola okusupportinga 0700 52 11 82 ng'osobola okusupportinga omulimu gwa Mukama gende maaso. Okay, awo tuli nabakawe magakawo chachi yagwa. Abantu ne bagamba era banne pastor Muto ero yawedde talina mafuta. Kyekyavira chachi okugwa era otuuse wakuteekateeka zojjizaawo. Kanisa eshift nti yaddawo dda. Yali yayiika muyaga gwagifukunta n'egwa. Enkuyegeza ali emiti. Ne kati twagizaawo. Mwaka guweze nga tugizimbye. Ekitegeeza enteeka omulimu gw'okuzimba kanisa gukyagenda maaso bagwaggwadda. Gwaggwadda. Naye kati twagala kugula ttaka tugijjewo tugigaziye. Okay. Kunga abantu mwena basaba mujje munkwasizeeko
tugule ettaka omulimu gwa Mukama gugende mu maaso omwe nawe n'abasobola tugule ettaka ekkanisa eveewo egende ewalala. Amiina. Okay, tuline Pastor Muto embozi empanvu simanyi bwe tunafuna kadde tujja kuddamu tulinemuko naye embozi enaaba empanvu okusukako awo oba oli awo bingi bw'otula n'omuwubuli n'omuwuliza ebigambo bye bijjudde amagezi ku myaka gy'alina oba oli endowooza gy'alowoozaamu n'endala gy'alabamu ebintu yawukana ku baana ababulijjo kitegeeza nti waliwo ekyenjawulo ekimuliko nga ye waliwo ekyenjawulo ekimuliko nga ye endaba gy'alabamu ebintu yawukana ku baana ab'emyaka gye abazadde be batuuka essaawa nabo ne bamwesonyiwa nga ye so asobola ogezaako kulabika nti omukwasaganyizaako basangibwa Manyangwa God is Able Church ajagezaako kulabika nti asumbira omukulu we gwe twali naye Pastor Muto bagiyita Baseball Trend tugezaako kulabika nti tukwasaganyiza ensonga Fredzage manya gange nkoze ne muganda wange Atlas Tera ku kamera yabadde agezaako kulabika nti agattagatta buli kimu n'okulaba nga kirabisenga bwe kiraba olunaku lwaliro otherwise nze mbasiibudde Pastor Muto siibula abantu basobo na mwenna abatulaba mbasiibudde nenga 19 temusiwa mwenna gye muli muveeyo mujje kire mu kisiza n'okutendereza president wa Chip Night 0700521182 koyinza okuyita okusupportinga omwaka mupya nga tumaliriza tuwe essaala omwaka gutambulire bulungi nnyo n'omukulu akyetaaga essaala zo Kyagulanyi bintu tebinnabeera bulungi wamusabya n'omuganda ku ntebe eyaki ewa president annagituulako sabira Bobiwine essaala ayi Mukama nkwebaza kulwa Bobiwine nkwebaza kulwa buli muntu yenna nsabe Katonda wange blessing Bobiwine mukuume kuuma president waffe oyo kuuma Uganda yaffe ebeere nnungi. Amina. Ate alien skin omumanyi sita danger alien skin kati alina Fangoni Forest wali abayaaye abali enkwacho abali akakoola bayite balokoke nabo basabire n'essaala Katonda abakwateko alien skin naye twagala alokoke bwalokoka Fangoni eyo nayo ne bajjula abalokole musabire alien skin alokoke kama musabide alien skin alokoke Fangoni atefuke yabaloko efuke kanisa inza n'okutuwera ettaka lennyini libeere eri ekkanisa. Amina. Ogambye ki? Sibula abantu.